bulungi nyabo osibye otya? Bulamu buli butya? Bulamu bweyagala bulamu oba obuli butya? Tuli Ganda, tuli mu Ganda lya sanyu nga 17. Sanyu festival nga 17 byabanene edition eri Lugogo Cricket Oval. Abantu bamaze banga kuva lasi abangamba Palaso twagala kivulu. Nkibategekedde sanyu 17 May genda kubeera Lugogo Cricket Oval. Okuyingira emitwalo 3, VIP mitwalo 6. Twakoze ne couple table ya kakadde kati kuluno kubanga nalabye nga miziku wanga asikanyo couples nenga ne couples je. You know, so yeah, we are on the way. Poster ya fulumye mwagirabye era nzija ku BBS. Sawa yonna mugenda kundaba. Sanyu festival abantu bajesunze abantu babuza sanyu toyina luyimba lwa sanyu why sanyu oluyimba lugenda fuluma. Yeah, oluyimba luno olututwala mu sanyu ngenda kubanduta anytime I think from now. Nasalawo nkole ekyenjawulo nkole concert nga oluyimba oluyita abantu ndubatera nemba wensonga lulungi mujja ddowulira bajja ddwagala I hope. Yeah. Awe nyini ku sanyu festival nga 17 twalabye ate waliwo omulala yakutaddekera concert mukyaliwo gazi banja abataddeko naye it's okay Uganda etumala ate nange nga nangerya concert yange nagamba it's okay. Omuntu bwabanga olunaku naye alaba nga lumukolera simuinako buzibu kasita abanga tategese mu venue gye ntegesemu. Lunaku lw'abawagizi bange, lunaku lw'abantu abagala team good music, lunaku lw'abantu ababadde ne Palace okuvanga akyaliriza dinafuka Palace eri yonna mu maaso wa the whole musical journey kubanga finally okuva lwe nadda ngenda kuba mpezeze emyaka 10. So it's also an anniversary kujaguza okuli mu kibinja ebiri awo. It's gonna be a massive show, so sigana muntu kuwagira gwawagira nenze mpita abampagira mwenna muje mumbererewo. Yeah. Talking about Omutokutera concert yandibadde but you are talking about someone who has been your friend for a long period of time. So what came to your mind whatever person? Sijirabangako. Badde ndaba yange yokka. No. Nze mpulira abangi waliwo ne Kapyata agenda kubasiba ewo obulenzi awo kola olunaku lwennyini bangi abasibye so sisobola bonna bba wabudde buli lova ku kyoliko obuzaabuzibu andi ku kyange. Naye n'abalala sagala sijja kubanga bana ababanga baagala omuntu ate ne baagala bamukake n'abalala nedda nze njagala ebyange babyagale kyeyagalire. So olunaku lwabo abantu abanjagala kyeyagalire abaagala Palaso abaagala good music mbategekedde Lugogo Cricket Oval ye venue gye mmanyi naye abalala abatanyumirwa music wange nabo basobola okugenda eri gwe banyumirwa naye nze tumimpita abawagizi bange bonna abanjagala baagala music wange Lugogo nga 17 May. For starters, abantu bandiyagadde okumanya what really happened between you and Figaza because mwali ba mikwano netwala ba social media ngekutte omuliro ebiwanyisiganya bisosi. Ekyo ekibuuzo mukimbuuzizza ndowooza ekimala naye simanyi kyasoba sinange paka kati simanyi buzibu. Yankubidde ne ku ssimu awo nenjikwata bwe nagikutte ngera ebigambo ebimuva mukama byakunvuma. Na bingi byayisiŋŋanyiza naye ne mubuuza obuzibu obwava simanyiwo ne kati simanyiwo. Omanyi omuntu gw'otamanya waawe wamusobeza nga wakola ebintu bingi omusanyuse naye n'olaba nga ate wanyiiza munyiize kiba kizibu kati ate okumanya ebimusanyusa oba kati ate oba olina kola bimunyiiza. Naye ng'ekisinga obukulu nalaba ku interview emu ng'agamba mbateeka mu ntalo n'ekibuuzo kye nnina naawe kyenjagala omubuuze lwe yakuba Kalifaga naliwo oba lwe yalwanira ku awaadi ezimu ezaali awo naliwo oba gye balwanira eno nze ngende wa Sweet Kid. Obadde otugamba nti yagamba kino obateeka mu ntalo omulwanyisa abageto nenkubuuza gyalwanidde yonna ondabyewa oba lwe yakuba Kalifa era nze namugamba amukube. Ate ekirala agamba mwana muto naye yagamba alina emyaka 27
that means you were 18 10 years ago. Ontegeera ekyokubiri nze oli asobola okukeera enkya mu kuzanya propaganda oli musajja mukulu olide twalina amanyi myaka gyange sina gwe nalinkedde nembulira myaka gyange bangi bapimira bannaabwe nenze kyenyinza omugamba bw'amala ebyo byonna nga biwedde n'okuyimba ayimbe nnyo ffe twasiga ku mitima gy'abantu naye asige tasiga ku bukyayi okukola erinnya kyangu buli mwe ayagala okubeera famous naye ekibuuzo kiri oyagala kubeera famous otya ayagala kubeera famous nga kibwetere nekibwetere yali famous so okola erinnya kyangu naye olikoze otya you know so kati kyekyo kyekyoka kyenyinza omugamba ayogera obuzibu obwavu obutuufu obaki kuba simanyi ate sina bizinesi yange kuba yeesalirawo so abeere ku ekyo naye nadde nina ekintu kyenjagala okugamba ebyagambwa nnoonya nkube nze sikyali myaka gikubwa kuba siina gwenkola ki gwenkuba no siina gwenkuba nze sirumba tanumbye si engeri gye ndivingamu obulamu kubanga ebyokuba abantu byangu naye byokuyita mu nsi nga tolina gwolwanye naye nga si kyangu so nze sinoonyezebwa wabula bw'aba awuliranga nsobola ku luno njamuwayo ne chance mukwano gwange Hamis Kigundu yankubidde essimu n'aŋŋamba gwe waleeta idea ya celebrity boxing ate abamu nno tebakimanyi nti nze naleeta ne idea era mu Uganda eya celebrity boxing gwe bw'obanga tokimanyi buuliriza bajja kubuulira oba buuza ku muhanje nyine atwala federation y'ebikonde ajja kubuulira who introduced the idea so idea yo nagidevelopinga nga njagala okunoonya engeri y'okumala entalo mu music industry bukira gona asobola so ne mukwano gwange Hamis Kigundu nankubira naŋŋamba tulina ekifo lwaki omuntu awanyisiganya wati ebigambo nayo na brand yo agamba akusobola mbawe ekifo ky'obwerere okay in my opinion it's a sport also in my opinion yadde muyimbi muto ne musajja mukulu ontegedde so atenze mpa buli omu chances agwanidde n'atagwanidde kivala nyimba n'abantu olumu no buli naŋŋamba kati oyo yimba naye waaki oyo because me I want to live my life so njagala muwa obubaka ave mu by'okunvuma kuba okunvuma tafunamu ate sintaganya okwogera ensonga lwaki anvuma naye bw'abanga alina obusungu nga nsobola agende ewa haji akkiriza yerijasitaringe afune gloves alangirire yagenda mumusangewo tuve mu kuleekaana obulekaanya oba si kyo like sport abantu banyumirwemu kuba bino bya kisajja si bya ndongo bya music bwe tudda mu music oyo muyimbi yakatandika kisegera kyalina olugendo oluwanvu lwakuba fate ku myaka gye twali twatandika dda ontegeera so yakatandika mwina omuwaki obudde mu bya music nembino ebyokubeera n'obusungu n'okwogeza obusungu obwettumbiizi ebyo yo nekyaye ng'omuntu mulabya sinze gwasoose okulumba azaalumbalumba abantu ye bwati bwazaakola erinnya lye ng'alumba abantu kati njagala muwa erinnya omulundi guki gumwe ensi yonna emumanye bw'abanga tagenda kugenda wa Hamis alekeraawo okukangakanga n'okwogera byatagenda kola n'okutiisatiisa n'okwogeza obusungu obuki obungi tuyimbe ayimbe abantu bagenda kubuuza where is your song ensonga endala gyendaba eyabaddeawo gye bwe nnakoze okunoonyereza bagamba gladiator ono okola ekivulu mu nnaku nnya tekyabaleka buki bulungi kyekimu tekyabasanyusa buli muyimbi atandika aba ayagala concert ne gladiator yasanga nga yetegese sifukali ready osegeera naffe baganda be nga tuli ready to support him
natambula nayita mu concert eri successful olugendo lwa concert silwangu kati ate Kamili yabagambe yalibuzizo kikolo otya funa bujja in Uganda we need a remedy yanditudde n'agamba ne Gladiator kikoza atya nze mbaddewo kati emyaka 2 sifuna concert ono muyimbi aze emyezi 2 mu nnaku nnya nalanga concert ate kati afunye obujja atandise okukola ebiteetaagisa nenze oyo omuganda wange simulinaako buzibu era walowooleza naddamu waya ze entuufu akkirizibwa okukola ki kukomawo gyendi bwe ziba tezinnadda oyo mukwano gwange omanyi nze mikwano gyange njiwa ekitiibwa bwe mbeera ne mikwano gyange toyinza mmanyani boosani atali bonna bo baba bakwano bange kuba ekyatugatta tebyali bya ssente tebyali bya music ye nga mukwano gwange bw'aba alina obuzibu agende wa Haji ku kisaawe kwa stadium Haji yagambye ajja mu ringi ya bwerere ajja jitu ayogere nga omulwatu ng'eggwanga lira muwoli nnyo omulundi gumu ndimuwe ensi emumanyi. Okay, talking about your brand, it's a big brand whereby people are like, isn't it affecting your brand? Because the other brand is not big like yours, but isn't it affecting you because we are nurturing and you brought him in the music industry at large? Of course it's affecting me. Kuba kati anvuma. Byanvuma nze sibivuma bannange. Sina na mikwano gy'envuma bintu ebyo. Ebigambo byayogera mu kamwake omusajja omusiraamu mu Ramadan byesitaza. Kati omuntu wawulira nga bagamba bw'oba toyagala kukyafuwala tokola ki omanyi bweruggwayo kati ansikamu ezent nze sirimu ebyo kyova olaba nkuwadde solution eri simple ki emu brand ave mu gya affectinga ne byayogera ebitaliko omutwe n'amagulu bw'aba alina obusungu ng'aganya okwogera ng'alina bufulumya kuva mu mubiri afune waabuyimiriza wali bamuwadde ringi ya bwerere I will come. Mukwano gwange ekisooka Palaso is a musician. So if there is a side part of it in boxing nga boxing teriko nti ono muyimbi munene ono muyimbi muto no the other one is a different sport. The music industry is another industry. Tekigenda kusangulawo nyimba z'ennyimbi tekigenda kusangulawo ki n'ekigenda kuyamba okendeeza ku mumu ogutaliko action kubanga ano mukwogera ngenda kujja mbasambe kubemba byonna biba bikomye mulundi guki gumu we don't have to go through all that stress kubanga omuntu omu kati ne bw'osirika nsirisa sigala nga akuvuma n'obuuza ensonga n'otwala respect approach n'ogaaka mukubire ku ssimu oyo mukwano gwange tusobola okwogera ate nalaga nga obusungu buli nnyo nayongera n'akuvuma kati byonna nembisirika ate nammwe ne musigala nga mumumbuuza kubeera leero gwamumbuuzizza sikiwa nti kyetubadde tuliko kati we musigala nga mumumbuuza ne ŋŋamba bw'aba nga awulira alina obusungu nze sibulina ngayagala kunkuba ngawulira afa nnyo I will meet him somewhere agende naye tetulina kuteekamu ba victims ekirungi kyekyo ekintu kijjawo ne ba victims omuntu asobola okwogera ng'ayogeza amaanyi mangi naye ng'ayogera kubanga alina bakwano be bali mabegawe njabakuba nze ndaba ntambula n'abantu nga 6 naye abantu abo 6 ne bwe tusanga abantu 100 bali solid ontegeera buli omu ali trained nesi kye bakolawo bali trained kunkuuma nange ndi trained okwekuuma kati abantu abo abamu bw'alaba batunule mabega nga bali 100 ng'awulira alina amaanyi kati kyokola ofunawo omuteeka wali ng'ali ki bwomu naawe n'obeera bwomu bw'abaawo embeera oli mukwano gwange ne tugisootinga otherwise waba tayagala solutions kyemusaba ndowooza alekeraawo okunvuma kuba nvumira bwereere okitegeera siina nti oba biyayewo ampayiriza nkugambye entalo yazirwananga mumulaba ezimu zirina mu kamera I wasn't there Kalifa gwe yakuba Kalifa mukwano gwange nkiwera mundaba nnyo ne Kalifa okitegeera kati ntinza ati ate okuba nga nze nakuteeka mu lutalo ne Kalifa ate nga ndya naye emmere n'abalala bazzaalwana nabo ebyo bibi ekirala musajja mukulu alemberekerawo okukola ebintu mu nsobi emyaka 27 baate bakyakozesa nsobi bokola omusango luzira bakutwala batwala gwe tebatwala mulala alina abaana nabo yabazaala mu nsobi myaka 27 toli mwana muto waina emyaka 18 emyaka 10 mabega okitegedde katweyise ng'abantu abakulu obulala obuzibu nzi bwendowooza TikTok eno TikTok erese
abantu abatali trained for the job bangi tebamanyi bantu bwe beeyisa tebamanyi nti ffe tubadde twewa ekitiibwa tebamanyi nti industry yaffe tebadde yakuliisa maanyi kyovola abeereesa abantu abajja ne bakubira ne bannaabwe ku stage babagobeyo ebyo ebintu tebibaddeyo mu industry yaffe TikTok eyina kugamba abantu bangi ba breakinze nga bali too early to deal with fame luli omuyimbi yayitanga mu karaoke n'ayita mu shows. It was a process najanga azimba connection naye leero omuyimbi akubayiti nga talina na connection neki nemu nga tamanyi na direction nga tamanyi na lwaki kibaddewo omuyimbi akubayiti nga tabeeranga nako managed nga talina manager. You know, there is so many difficulties there, so nsobola okuunderstandinga from that perspective ng'omuyimbi abaddewo ebbanga naye kyeŋŋamba ebyokunvuma bino obusungu asobola okukuŋŋanyiza wali. The problem came up after Fik reuniting with Alien, whereby watu abadde bagamba nti like you made Fik to fight Alien. Ati kati naawe obuuza oddamu mpozi nga naawe amatugo leero towaganaabi nkugambye kati sooka kale nange kankuinterviewingemu yakakuba abantu nga bameka gwe b'omanyi mpaayo b'omanyi weeyo eriwa gye naliwo Kalifa aganaga mukwano gwange oba si mukwano gwali gufuddeko oba tegufangako bukyaŋŋambira ne Kalifa we have been one person. Ekirala oli muntu mukulu olina emyaka 27 for Christ's sake oli wakugamba abuukanga obuuka gwe tolowooza obwongo bwo tebukola ontegedde. So at the end of the day nze kati kankubuuze Kalifa aganaga mukwano gwabwe basi mukwano gwabwe aŋŋamba saidi eri mukwano gwabwe basi mukwano gwabwe omukwano gwa Kalifa noyo gwali gononyeko mukwano gwange ne Kalifa no nze sirondera muntu mikwano yali waddemba okubeera mukwano gwayagala asobola okubeera mukwano gw'omuntu yenna nze beti nosobola okubeera mukwano gw'omuntu yenna gwokola ki gwoyagala nze siina mpalaniraako naye bw'obeera nga ggwe era bw'obeera nga ggwe oyagala okulwana n'oyo omuntu era nange sibiyingiramu okuleka wenyinza okuyingiramu ng'oli nange mukwano gwange nawe oli mukwano gwange ate ndaba nga mugenda kwetema naye awo nsobola okugamba nyinza ofiira omukwano bakwano bange kyekituuseewo nsobola okubatabaganya naye nze personally tosobola kubeera ng'olina omuntu gw'owalana nange ne mukyawa nga talina kyeyankola ontegedde kati sisobola kugaana kwagala gw'oyagala nga gw'olina ky'omufunamu newankubadde nze nyinza okuba sikola ki sikifunamu bwe kiba kigasa buli omu ayisaawo kiki naye tekitegeeza nti ffenna tetujaawo ffenna tujaawo osobola okuyitawo nange nempitawo gw'okuyitawo tekitegeeza nti nze nina okutemebwako ettaka ontegedde naye nze otherwise bw'abanga ofe yagiganye nga it's not the way to go nga agenda kusigala nga nvuma nze sijja muvuma mwagaliza buwanguzi naye nga mukuutira ayimbe ate era ebyokunvuma nvume naye nga akimanyi ekiwomereza ekizaala enkenku ekijja omanyi kinyaga biki bitono kyenyiza omugamba siina buzibu saagala abeewo ŋŋenda mu May 17th Lugogo Cricket Oval ajje ayimbe mu platform ayimbeko ku Lugogo ajjudde. So he's invited to the concert? Of course, because me I don't have a problem. I love peace. Bwabanga peace amukolera I love it because I don't even know whether Bugambye nakola buli kirungi ndabenga musanyusa sinakuma peace asanyuke yajjanga muyimbi agala kuyimba omulira gawe wambe emitwalo 5 yes kisoboka kale katugambe namuwa 5 sijja nakudda muze namuwa katugambe namuwezo nange nsobola okuddayo wa mwami Mayanja ne mugamba we twasomeranga twasasulanga emitwalo 10 kati bala tamu zonna ze wansomesa nkuddiza sente zo essaawa eyo yali akuwa ekitagulwa nga si value yaki ya sente ate oyinza n'okusanga ng'emitwalo 5 egyo gye namuwa nga ze miliyoni 5 zakakati kuba luli yali azeetaaga yali oxygeni
ayogera kati ng'omuntu alabye ku kyataano emirundi egiwera luli yali takirabangako. Taata wange yampa 10,000 yatugamba bw'obeera first mu class ngenda kuwa 50,000 twasoma ekitabo Allah nembeera first nampa 50,000 naye nkutte 50,000 simanyi na 10,000 mmeka ze naakagaba naye ze 50,000 mu mutwe gwange ze yampa tezivanga mukuba essaawa eyo yazimpera zankubya amasannyalaze ze nali sizikwatangako. Nyinza okuba nakuwa kyataano nga bw'okyogera mu matu g'abakikwatako mu kibuga eyo nga kigayita ayina kye yamuwa wali tokikwatangako ekyataano ng'essaawa eyo kye weetaaga era ekyataano ekyo kyavaamu ebibala ebirabwako si just kyata tunuulira omutima gwange omala ogambe naye blood oyo weyasikira ku kyataano ekyo kuba yennyini yabagambye ndi mwavu n'ennyumba bansasulira nsasulire n'emmotoka bangabire ne music banyimbira muyimbire ne mu studio bandikodingira bu recordings byonna yabibagambye. Naye ekibuuzo kyange kiri nti ekyataano ekyo bw'okisika mu bulamu bwe yandituuse ku speed eyo bulimu abana omukisa gwe yandituuse oluvannyuma naye essaawa eyo kye yali akola ki yeetaaga. Sijja kwogera birala mb'oba kikuba nze nakikola sisuubira naye tavuma kubanga essaawa eyo kyekyali kimujja ku 1 nadda ku 2 ayinza okuba ali ku 16 ng'alaba 1 ne 2 byali byaba bebi naye bw'obeera ng'oli emakerere ng'otandika okuvuma abasomesa ba baby class bali abaakuleeta ng'oyimba twajja tuli mbuzi ontegedde kati tugunjuse kati bw'ogunjuka ng'obavuma zaba abasomesa bensinga n'okuwa ekitiibwa by the way bwe ngenda mu nasare nze bwe ngenda mu university ba professor abo kituufu mbawa ekitiibwa naye I respect the nursery sector. Why is it that Fix says that Sigwe yamuyambako ng'atandika? It was Chameleon. N'oluyimba lwo olwasooka yalurecordingira mu studio yange naye asirwe lwasooka ng'atandika nga tamanyi na kuyimba ng'ebigambo tukyagatta kinyukuta kunyukuta omanyi abantu tebabayo mu studio omuyimbi bw'aba atandika kangeza agenda kuyimba oba luyimba ki nkwe luyimba ki ebyabanene agamba agenda kazinda naga ebyabajjenero n'avaayo n'ayiye ekirala n'akomawo byabajjenero naddayo oyo omuyimbi akola ki omuyimbi amanyi ayingira n'agamba byabajjenero bw'oba mutojjayo omutwe mu ntaalo z'abanene kyuma kigaya mayinja ate n'oleeta ebigere ojja manyi ekikutula omukira gw'ekikere n'akomaawo naddayo we pieced up the puzzle agamba anti dembe lye ye mutima gwe gwawulira yaba yamuleeta ye gwawulira nze siina credit gye nfuna nze bendeese bangi n'entandika okuwa kolisiti ojja nakudduka abayimbi benkwatiddeko kamba kuwe ensinzo kankuweka abamu Joelanda oyo Joelanda waliwo sijja kunnyonnyola Joelanda mukwano gwange oyo superstar oyo twamujja ku Binzaali Machindi Salama Road Grenade official nga alina emyaka 13 namujja ku street. He was a street kid. I raised him myself. Queen Shiba abaluka kuba ice cream mbaluka nkuba amaaso anoonya party tukyekiddako jefa ncontactinga nina oluyimba lwa mu ndongo it was a single nangamba tekakani Shiba ne Musako that was the second breakthrough ne mpandika ne go down low that was the third breakthrough ebirala her legacy you can see Spice Diana musanga nga Beyonce nga she's still staggering in the industry ontegera nga taina grip nempandika olimba lwa amasannyalaze nenduko producing ne Fizzo and you can see the Spice Diana legacy full of flowers. Fiki Gaza musanga mukolokolo ndeje nga bamutadde okuveeruzira nga akomyewo ali ku gaali yasoka
nani mutwalira Kamiri natandika okuggala Kamiri ne tuvaawo ne nzigulawo studio ebwerera abana ba ghetto bangi ba recording edo natandika recordingirawo paka lo yakola oluyimba na meeting a remix ne bakola oluyimba bichebi yaddako and you can see the fruits. Scoop Lama, I met him at Bawa. Yali avana mu ddwaliro nga alina surgery musajja watu. Ne mu accent. Ne malenga naye mwana ono namanya ati anti mwagala wachanga na muluzinze mu surgery. Ne mukwata ne mugamba I am going to support you. We have a hit. Ratigan. Na musanga oyo mwana we Kawembe. Na musanga nga akoze a lot in the music. And you can see since he arrived within Saba that success is unimaginable. Hash Beats yajja mu studio yange nga mwana muto mwayigidde okuba ebyuma n'akuba mpalaavu n'akuba byebyo ne tukuba baleka abo. You know the story. The list goes on and on and on. Nsobola okubakuba bonna ba stars. So nze mu bonna leero lwe busoose n'obbogera naye njagala kwabo bonna omu ku baakuba essimu oba akugamba nti nali mubanjizaako sina kigwe nina kye mubanja. I wanted them to be okay. That's all I wanted. Okitegeera sina gwe n'abamu baagaggawala bafuna ne ssente abamu bansinga ne ssente. Okitegeera ne sirina ku bo gwe nali nkubidde okuleka ng'oli yeesi asiimye mutima n'atoola n'akola ki n'ampa. So ye bwaba mu mutima gwe yaba amanyi abamukwatirako yaba abamanyi making sure nti ekiri ku mutima kyekifuluma ne mukamwa bwabanga bwabira basola munenyo omuntu yaba asinga okwemanya kati nze nkayane nti mumanyi okusinga bwe yemanyi no ye yamanyi kati nzi kugambye nakola bingi musanyusa nemaliriza munyiza bunyeza bali be bamanyi ebituufu ebimusanyusa.